olukalu tajja busera nange nagamba kubanga bambuliifingako ne baŋŋamba munaayiwana amateeka gakola. Nange nayimirira buyimirizi ngamba nedda ebadde ttaani yange giti abimanyi. Giti tobimanyi. Okitegeera ne ŋŋamba kaŋŋume leeta layisinsi nti yiino leeta yiino ne bayagiraagiramu awo ne mbagambe badde ttaani yange bansonyiwe sitegedde nti leeta layisinsi nti asibawa layisinsi yange sigibawa. Ne baddamu ne baŋŋamba naye we tolwana nnyo ku kkubo ko nze sirwanyi munaaye bansonyiwe. Ne baŋŋagenda baŋŋamba genda omutima guyina engeri gye gwakomawo naye Uganda Uganda jeke baba bagikubye dda baba bakuwanise edda ogendera ku kandooyo oti bakukubana mu bbuutu bagenda bakusamba Uganda Uganda nga be bakukutte nga ne bwaba simusi emmotoka gyaliko teraga musirikale olaba waliwo omusajja simanyi yaani omusajja oyo mwerabidde erinnya yakwata ababooda n'abakwata n'abateeka wali eri ng'ayagala bakuba masasi kubanga ababooda basazeewo bagoberera amateeka ye ng'agaanye kati n'ayagala abalageko byebiri e Uganda kati nsi kyeyo eyo ensi gye mwagala olekera abaana bammwe entegera y'abantu abalina mentality bweti ate bazaala abaana ate abaana bali so arrogant n'okusinga abakulu bwe tunuulira muhoozi waliyo mu muhoozi obulala oyo Museveni gwe mulaba oyo alina abaana abasukka mu 800 e Uganda awo 800 naye wano akulagako bano waliwo obulyawo bumukuuma obusinga bonna butabani bwe olaba kavubuka kufiira okumbe kalwanirira taata nkubuulira abaana basukka 800 oyo Museveni akasuka omuggo akasuka omuggo oyo Museveni omumanyi waliwo obulyawo minisita obutategerekeka ng'ogamba kano nga kumbe katabani kumbe kaanake nkubuulira akasuka omuggo ayinza n'okuba yasinga abaana e Uganda oyo Museveni gwolaba oyo nkugambye aweza abaana abasukka 800 oyo Museveni abasukka namu olowooza bya bulimba olowooza nkulimba akasuka omuggo abo bonna memuzanya n'okuzanya ye kye yakola azaala atereka nti maama teka atambula agiwanise maama waategeerera nti omusajja alina gye yazadde abayigga buyizi kati Jeneti obutalaba olubutabayigga gwazaala gwalekeeyo azaala alekeeyo azaala alekeeyo azaala alekeeyo kati olugira nga babukuŋŋaanya bwe bubeera kuki ku taata waabo wali nga bukuuma owooza akasajja katukubira omusajja essasi kumba olinga okagamba kakube kitaawe waako ono agambye nyamutoola ndi volongo naye mwenga mumanyi information tubeerawo n'ogamba ndabika nze mbimanyi nzekka oba tubimanyi batono naye ogenda okikoonako ogenda olaba yazaala nemu owaayi ako kakomenti kesomere okitegedde oli akasuka omuggo nze nkubuulira kati famire yawera okitegedde famire nene abo abaana bonna akasente bakakola ki bakaagala mwe mubewandiikire mwe mumanyize mundeke gwe kyomumanyi ayina abaana abasukka 800 mu bitundu ebyenjawulo mu Uganda mu bitundu ebyenjawulo Busoga Acholi Lango wa Kalamojja wa Museveni yonna azaddeyo ku baana ekyo kyoba omanya segedde kati famire nene
mugenda kutuuka ngo wazimba ennyumba yo nga naye mwe baagala osula. Ekyo nkikubuulira. Nga wazimba ennyumba yo. Samikisa agambye abo batono. Anti yangambye 1,200. Naye nga sijja lugenda yeeyo kanjogereko 8 waba yasaakanyiza. Nze nina be mmanyi 10. Mb'omukulu ayina n'enkwaso. Oba agira bugise. Oyo Museveni. Nze yangambye 1,200. Ne ngambye 1,200 olwo luyinza oba olungi kanyige wano mu 8. That's why ayagala kugoba DNA. Oi, okitegedde? Bukomenti ate bunyumidde. Tulabye nnyo. Temuyina bye mulabye. Taata olugenda bonna bagoberera nze nkubuulira. Taata olutambula zi. Bonna bajja goberera zi. Nkubuulira. Umalumbu bakulabyeko e Uganda. Bebale kundaba. Bebale kola ki? Ababanda bamubaleke bandabe. Abandabyeko e Uganda mwebale kundaba. Nyanzi Bahati, thank you bro. Okay, ebigenda maaso byebyo. Abasajja batukuba mu diversion ku diversion. Leka nkubulire nze tebanteeka mu defensive. Mbose sinze sinagenda yoko nze nzire moyo gasiya. Mbose sinagenda yoko. Mubalabire ku bikolwa byabwe. Kankikuddiremu. Muli balabiranga ku bikolwa byabwe. Mubalabire ku bikolwa byabwe. Nze tebanteeka mu defensive. Oyo sinze. Eyandabye gye yandabye abaleetera obukakafu. Yenna gye yandabye abaleetera obujulizi. Ushegedde. Ate bw'olaba ng'obujulizi tosibangamu jangu osabule. Kitegedde. Bwe bakuleeteranga obujulizi n'obulaba nga ddala ekituufu obujulizi butuufu. Sabula busabuzi live from California. Ne bangamba be California. Akasente weekali. Oshegedde. Ndabika ndi muzimu. Ha. Balisito kimachi wano. Balisto kimachi wano. Mujje muwereze gwanga lyammwe. Rose Banka. Baba. Ogamba otya baba? Ndikiria. Barista alabika ayagala kubuuza. Museveni akyali yeyo. Muveeko barista. Omwana oyo. Magezi olimbiwoga nawe mutingeko. Magezi ate totubazeemu magezi. Magezi katumute buti ndowooza. Magezi alowooza tumute. Okay. Naye bannaye mukitegeere kino ensonga eno mwagitegedde. Museveni takyasindika bantu kutulumba. Era mu abalinzi abagenda otulumba muyinza obutabalabako. Omusajja yasipendinga sente ze nnyingi nnyo naye sente mwe yazisipendingira nga gwawadde obukadde 8 tumukubira ennaku 2 n'agamba 8 lwange lugenze. Gwawadde 5 tumukubira olunaku lumu n'agamba 5 byange bigenze. Gwawadde 7 tumukubira olunaku lumu n'agamba 7 lwange lugenze. Gwawadde 2 tumukubira olunaku lumu n'agamba 2 byange bigenze. Kati takyabagamba kulumba kubanga akimanya alumba yagwa. Kati bo kye bakola kusetingawo kye bayita diversion. Wakiri abantu babajje ku mulamwa nga bafokasinze ku bitayamba ggwanga lyabwe.
Yensonga lwaki buli chance gye bafuna buli bibozi bye bafuna ne balaba nti bayinza okiguza abantu nga bakipika nga attention y'abantu bagikola ki bagimalira eyo kubanga bakimanyi nti ffe kyetukola ku internet kuno tuzuukusa abo abatabiriiko okubyegattako osegedde tuzuukusa abo abatabiriiko okubibeerako kati tayagala bazuukuke abateerawo bibakola ki bibasiriwaza byokka era tuyina okukyusaamu waliwo ab'okkuba nga ne waba tatulumbye kino nkikubuulira luno olutalo oyina kubeera waffe nze ebyange byakukuba bukubi egyo emirembe gye mwagala ku intaneti sigimanyi nze mbo ku intaneti tuyinako emirembe tulimu kulwanyisa dikiteeta ku intaneti kubeereko emirembe dikiteeta aba ayina okutulwanyisa ddi lwatulwanyisa ogamba otya Mr. Umaru Kiseka sigamba ogamba otya sebo yendi mwana wayogedde ku ky'obwakabaka kyo tuli bubi tuli bubi mu ggwanga Uganda nze mbeera eno mu western naye baaba simanyi na gye tugenda anze manyiyo nze mbuuza gwe Kyagulanyi kyagamba ky'oba okola Kyagulanyi yamanyiyo gye tulaga olaba olunaku lwe bakwata Kyagulanyi lwe bamukuba akagundi kali akati ya gaasa ako buli muntu enagamba akole ki bakubibwe ne mbagamba mugamba akubibwe naye si nkoko ono muntu ne mbagamba ono muntu wa musajja wa njawulo ku bantu abalala bazibe bakubakuba nitandika babuuza bonna be nali nabaawo ne mbabuuza mukumwe waliwo ayina omuntu yenna Kampala ng'obukozi buli omu alinayo kubanga eno babasuubula ne babitwala Kampala naye ne mbagamba ate kati mwe muyinza okera ku makya ne mugamba nti Kyagulanyi abeeko kyakolwa ekibi nga mumanyi ekiba kiddako nga singa aba atuusiddwako obuzibu bwonna bwonna mpozi nga tetutegeera oba nga tulya mmere ewozi kakati nembeera awo akageri ge mbabeeramu obeera ng'obeegendereza kuba ndaba buli muntu yenna aba aveera naye teri kintu kibi nga Bobi Wine kyafeesinze abantu abamusinga abamuli ku lusegere abambala obukofiira bwa red bambega nga n'omu ku bo bwe yali eno olunaku lwe yasemba okubeera eno yali mbega mangu bulungi nnyo kansooke nkole nja kusangako ku live nayetaaza enamba ye ya WhatsApp kale ssebo naye kyensobola okugamba nti pulezidenti si fala ekyo kyoba omanya era kitegeerere ddala nti si fala ate tabangako fala komanda ogamba otya baaba bali kweza Sseruganda amiina banankyukakyuka bonna mbalamusizza kaakati mulamo gw'olwaleero nze n'ensonga ziringa 3 anankyukakyuka olina ekintu kyokoonyeekaawo omusajja takyaspendinga ssente mukukola kimukuleeta batulwanyisa wabula aziteeka mu bano bawolola abaleeta ebintu ebitalina makulu ku social media. One, waliwo ensonga gyendaba eno eya Dolos Kisaka okumutwala ku gundi ku kitebo okumunoonyerezaako. Ekintu ekyo Uganda bandikivuddeko ne batakinyeganako. Ne tutunuulira kino mpuuga kyali mu kutambuza kubanze ndaba waliwo okutubuzabuzaawo. Tebandikirinze nako ne bagireko eyo gundi abo nabo ne beerwanirako eyo. Ensonga endala ono omuwala gwe bayita Louis Light abalina influence lwaki omuwala yamba n'ava ku social media. Nedda uliriza
uliriza nze oli ku live yange owulira nze gwoli ku live yange Museveni eva atega mitego wasobola kunhukingiramu bwati osegedde kati bw'ojjanga ku live yange nenkuwa platform ku live yange yogera ebigenda mu maaso okuteesa kuleke ffe tetwagala muntu ateesa wano sabula Museveni ebyokumusabula bingi nnyo ku internet tetwagala ateesa kubanga abo abajja bateesa bajja balina bye beetisse gwe kyoba omanya tuli wano Museveni anoonya eddobo lyaloobamu bw'ati ffe twagaana olimuwa ate ffe buli wagezaako tukuba amalobo tugatema ate ayagala kuhuukingako eno kye tutasobola mmuwa kati kankubuulireko bw'oba obeerako ne byoyogera wano njagala okitegeere nti obyogerera ku platform nnene okitegedde bw'ojja wano ebyokwogerera Museveni bingi bw'olaba kye tutayogeddeeko kasi okirowoozaamu n'ogamba kino Kiseka tannakyogera takirowoozangako bw'okitegeera nti nali nkirowoozezaako kireke oba kyogerere ku live yo oba kyogerere ku platform yo ensonga endala enkulu okasinga nnyo ku basajja b'emmengo baneeno kuba abasajja be batulemezzaamu kati abasajja abo betuba tulwana kati tetubaako kirala kye tulwana abasajja abo kaguruupu kaabwe amannya agasinga bagamanyi naye kaguruupu akasinga kakulembeddwamu ayitibwa omwami Katikkiro Peter Mayiga oleeta Empuuga Lukwago Seggona Semujju Muwanga Kivumbi Bwanika n'abalala abazze bagoberera awo abasajja be batufokasinga kaabo bakube bwe banaagwo abasajja baneeno tebalina kye bayinza kati bwe banaagwo olinda bagweddi baagwadda bedde bali wansi ffe kye tukola tubuusa bannayuganda leka nkubulire toyinaawo kapasite yonna toyina muntu gw'ogenda goba ku intaneti wano ajja sigalawo kubanga alina data we na simu ye owulira kati mpozi ng'oyagala balinnye ku sabbuuni baseerere bagwe naye bibanga byakugwa bino ebirala gwe byomanyi aba bo baagwadda ensi yabategeera dda ebitereke byonna bye beetisse tubikuba oba okisegedde kale tweyanziza amiisi biki byolimu ebiwogana kale muganda wange genda mu maaso mbadde nina akapointi kamu kenjagala okwogera eri baganda bange baganda baffe mwenna wenna ng'okimanyi oba ankole oba oli munyankole omala okyogeddeko nti abaana abo ennaku zino bawanika nnyo zilayoni waliwo ne kameroni kaakwawo abaana abo balina nkalete kateeseeko ennyo obadde okimanyi nti Museveni yaddira tribe namba n'agikuba ku kibegabega n'agyetikka n'agitwala like n'agiteeka mu mbeera ng'ebiseera byayo eby'emmaaso okubitrace nga balina kukozesa microscope oba amagezi ag'enjawulo ennyo okutracinga abaana abo oba abantu b'omusaayi ogwo nga n'olulimi ssaawa zino kizibu nnyo kusanga balutereeza nga bwe lwali okitegeera nga right now ne bwe tugamba nti tugenda kuddamu kweddaabulula ffenna ng'eggwanga abasoga bajja kuleeta abakulembera baani baleete batoolo baleete kijja batwalira baakadde okuddamu okwezimba batulage ani abakola ki so baganda bange obuzibu tuyina bw'amaanyi naddala ffe ab'omu west tulwane nnyo okulaba nga twegobako Museveni mu mbeera zonna abasajja bano tebatwagala just baagala kino kye baatubbako baatubbako erinnya kati kankulage nti tebatwagala okumanya tebatwagala ankole oba western region yesinga ababaka abangi naye si gye basula bonna basula mu Wakiso na Mukono
na Kampala. Okitegeera. Kitegeeza nti byonna bye twandibadde tubafunamu ebisinga tetubibafunamu ate. Singa baali batwagaliza kuba si we wawanvu ennyo. Lugendo lwa ssaawa 2. Okitegeera. At least bandibadde like babeeranga ku kitundu oba ku bitundu. Ekyo kimu. Nti at least fe twandibadde kuba baleka families eno. At least bandibadde batuterayo amalwaliro amalungi. Naye mwalaba ambulance abasajja ba NTV gye baalaga ono mama Kagutamiira gye yagula tukutuku naye ng'ate nayo yagibaweerako amateeka ag'ekika ekyowaggulu. Okitegeera. N'olaba nti enguudo zaayo mbi, ebyamazzi bifu, amalwaliro mafu, amasomero mafu. Bajja kulimba n'ebyo bye batadde mu kibuga naye mu byalo eri munda mujja kukkiriziganya nange nti wafu. So baganda bange bano abasajja tebatwagala wabula batwagalako ekyo ekimu kyenkugambye kye baatubbako. Baatubbako erinnya lyaffe era bye bagenda beeyita gyonna gye bagenda gyonna gye balaga bagenda ne be identifyinga nga ffe. They masquerade as us. So baganda bange we have to fight more harder. Nkuwaddeka example ne mugamba nti ssaawa zino nga tugenda kuddamu kuwandiika ntandikwa ya Uganda empya. Ffe kijja ate tutwalira obudde obulala nga tukyenoonya tunoonya omukululo gwe yali kabaka waffe family mwe yali ava na biki. So njagala buli omu gy'oli kikwogerereko nti wadde nga bw'olaba ssaawa zino bwali mu kulwana Abaganda okubamenya ffe ate yatumenya Abaganda bakyaresistinga. At least baba soga bakyaresistinga akyagezaako bugeza bapenetrating abateekamu abakyala abateekamu biki agezaako bugeza bapenetrating naye ate ffe yatumalawo yatumegga. So baganda bange mbadde nsaba ate ffe ensonga z'okulwanirira eggwanga ensonga z'okulwanyisa Museveni twandizikutte n'amaanyi ag'ekika ekyowaggulu. Awo nvuddewo mbadde mbulira ku bakwano bange n'abaganda bange abasayidi eyo. Kati tukomyewo ku ssaawa zino ebitambula. Pulezidenti waffe yayogera mu 2018 yali 2018 towards 2019 awo yali mu November. Luyagezaako ennyo okuteekawo United Forces of Change. N'agamba some politicians pretend to be working for us but they don't want us to fight for us. Ndi abannabyabufuzi abaliwo kyazudde beefuula abatulwanirira naye ate tebaagala kiraba nga ffe tusitusa okwerwanirira. Okitegedde? Balwana nnyo okufuba okukituteeka mu matu okukitugambisa ebigambo nti bali mu tulwanirira naye ate tebaagala ffe tubeere nga tukola ki tuparticipatinga mu bintu by'okwerwanirira. Mujja biraba beeteze wonna bazze beetega nga bw'obamanyi bano bamabikke baanyani bampuuga basegona balwananga nnyo evo okubanga balaga nti at least be baba beera face ya struggle. Naye nga bo baagala just beera face ya struggle wadde ng'ebikolwa byali tebikola ki tebibeeyimirira naye bafuba nnyo at least mu bigambo wali eri be baba babeera face era wabawuliranga nga bayita senkaggali wa dippe senkaggali wa kino bafuba nnyo okulaba nga at least amannya gaabwe ge gakulembera mu kifo ky'ebikolwa byabwe. So awo nawo tutunulewo nnyo ebikolwa by'abasajja bino bigattako. Ssaawa zino bw'olaba lumu nga yavuddeyo n'ayogera ebimu ku byama okugamba nti etteeka lye yaleetera eggulu lyali lyamuweebwa Mpuuga ne Maama Kizigo. Okitegeera? Tekijja kwewuunyisa nnyo
kuba era ne Abedi Bwanika kyekimu kyeyakola, kyekimu ne Asumani Basalirwa kyeyakola. Mukijjukira Basalirwa yaleeta etteeka lya gundi ly'ebisiyaga ng'akimanyi bulungi. Baaliwa be bantu abatayinza wadde akatini okuliwagira. Just baali baagala likozesa kukuba ffe era baafubanga nnyo gamba kyekitwala Bobi Wine wa kwabo bamuyita Bobi Wine kyekimutwala ebweru abeera agenze sisinkana abasiyazi era bo baalireeta mu mbeera eyo nodivuga ennyo mu mawulire nga bavuga nnyo ekya pulezidenti okuba nti yali atambula nnyo. So baganda bange bano ba politician bonna betubadde nga nabo oba betwajjanga tulaba baali beetezi. Twebaza Kyagulanyi okubeera nga yatukola ki, yatuzibula amaaso. Ani gwe wali okisuubirako oba ani kubalibwa ne yali akisuubira nti Mpuuga alikyo olunaku azifunye face to face ng'agala kulwana Kyagulanyi? Tewali yakisuubira. Naye lwakuba nti twamala omukubamu ekitangaala kati agamba okuswala oba aswala kaaswale oba kiki kwega talina kyazza. Era yavuddeyo n'agateekateeka ag'ekisiru ekika ekisembayo. Oyinza otya okugamba nti ssaawa zino ekitubonyaabonya mb'oyagala kutereeza mu mateeka nga galiwo agakula. Ekitubonyaabonya si mateeka. Ekitubonyaabonya bantu baagaana kugoberera mateeka. Tebagakwasisa. Agaliwo gennyini tebagakwasisa ate mb'onjagala kutereeza. Ogenda kutereeza kati mboloba otereeza abakwasisa amateeka be balina okuzza. Kati kankubuuza ekibuuzo operator. Ya kyakabi Johnny. Batugamba bakoze amateeka g'ebisiyaga si bwe kiri? Bwe kiri. Gakola. Teryakolayo wadde olunaku n'olumu. Weegali na kati ssaawa zino gakola. Anti bulira weegali naye n'okuva we baagayisa. Bayiga amateeka ago si mapya. Basooka gafulumya was it 2003, 2004 eryasooka. Wano baabadde baddamu mbu mbwera kunyweza. Kati amateeka gundi byaleese. Babadde beerimbise mu kunyweza naye ng'ekyamazima nti baali bali mu kukuba pulezidenti engeri gye yali atambula ennyo wabweru. Kati kitegeeza ekimutambuza ennyonyi zaalinnya abaagenze kukola ki? So byonna baba bakola just bakolamu bukozi. Ekyamazima kiri nti tulina okulwana tulina okukakasa nti Mpuuga ebiteeka byaleeta buli munnayuganda akimanyako. To creating awareness. Kyotegedde kitegeeza omulala. Bano abasajja tebalina kalungi ke batwagaliza. Okay, katuwe ku melon yono. Sweet melon. Yono sweet melon waffe. Soko ove mu mute. Ba sweet melon baba beddira ki? Tuli babiri oba nze omu nzekka sweet naawe. Andi muba mweddira ki? Okay. Yes. Mr. Operator, toyanziza okuwayo endowooza yonze wenzija ku mukutu njagala specifically njogere n'abanyankole oba abawestern bonna gye bali. Genda maaso. Nja kusookera ku kino. Ntera kulaba nnyo abaana especially ffe bakadaama abali eno bankuba kyeyo. Osanga omwana ng'ali awo ng'alupraising agamba nze sisobola kubeera waawo nga ino nga siwadde ku bazadde bange sibawadde buyambi sikoze eki ebintu ng'ebyo. Njagala okuba n'olwaleero mukimanye ate tukkaanye nti omuzadde yenna waali yali yatekinga obuvunaanyizibwa bwo okuzaala akulabirire ng'omwana. That was his or her responsibility. Bw'oba wakula eno stage gy'oliko nti kati oli mu kunoonya ennusu 10 ekyakujja e Uganda n'ekikuwawangusa bw'oba tonaba kumanya lwaki wavaayo, it is because of poor governance. Nojja onoonyeze ssente mu nsi zino ze tulimu nga bw'omanyi obulumi bwe tuyitamu.
kitegeeza you are most likely bw'oba oli mukazi ogenda kuzaala, bw'oba oli musajja ogenda kuzaala, ogenda kuwasa muzaale. Nti ensaawa zino wandibadde otegekera abaana bo ab'enkya, naye kati esente z'oli mu kukola ze zino z'ogamba nti taata wange waka talina saabuuni, talina kagoye kwa kwambala, ogenda okukomeekerezanga okasuddeyo eri. Ekitegeeza nti mu maaso awo embeera egenda kukaluba. That is why in most cases ekyeyo ekisooka oba kakontractor akasooka abaana abangi katera kutukalubiriza, tobalansinga. Mpozi ng'olina omutima ogumu ng'ogwange, nze mbagamba no, omuzadde mba sigamba temulina baweereza, naye osobola kuddayo once in a while ogamba mami akantu kakano, naye tutuuse mu mbeera erumu kati n'abaana bewaleka ewammwe nti bebakuddira gwe olina okukola school fees ku kyeyo obasasulire n'otomanya nti n'enkya weebali. In this case kikyengezaako okwogera, you people bwe tujja wano nga tubagamba mudde mumanye kiki kye twagala. Bwe tugamba tuli mu kulwanirira generations zaffe, abaana baffe, abaana b'abaana baffe, kyekino kyekitegeeza nti Museveni yakola foundation through grabbing our nation. Yakola foundation eri prolonged. Natasha sawa zino Sweet Melody. Oh my God. Ngoli kachala kagezi nyonga atoli kaivu. Kale, okay. Prolonged chechi. Ekino ningamba. Nti eshahezi Natasha hali, for example. Museveni akazaala Natasha azila bana. But hawakugira ngu Museveni agurabinjire sente nyingi mu government ya Uganda takwenda kumanyitwe abantu abahansi. Nicho cyo kureba ngu Natasha eshahezi takubasagalika enyuma ngo areberere Museveni. Takubasa. Natasha eshaheji omwana weho wazire takubasa kubirwa school fees. Oba batakuzire oba yenda kusiba mu kisanda abyami because Museveni atutiro mu yecho esenta zibire ya niyejo ninjanijo okusecuringa fisha ya gamba kati securinga abana behe nabishkuru through grabbing the nation. Mwashenga. So mwine kuzibukura misho mukamanya what do you want? Because even this Robert Chagulanyi utukureba hona algaina fighting, there is nothing that he doesn't have. Na yeka tugambe ne buchanga Bob Wine akimukafiri your government ya Museveni, if the kids are not wise enough, Museveni atiroho ninga kafu mhoza kija, those kids nubabasa kuhendera bagarikira habizuru, and of which their dad has hustled ngoko kumanya muntu wenda ebintu bye habikoze abifunira mukola omukono omukugumisiriza omukutuyana, and at the end of it all yaheza kusanyaho niho kuza kurangu hati nkamwishukuru because they've never been satisfied. You understand my shenga? Yeah, that's true. Mango kadama or yom nyankole okija yankobirono. Kozraka video ni shali kugamba abantu you people ebi Museveni byone byariho nakora ariho natujumisa nk'abantu nabaga omuntu wayize comment nabwo still yabuza mbu how is Museveni creating hatred among the stars nagagaruka muntu mbire mention nje nabagamba na you people Museveni kakwija akiba mataka mu Uganda people said they banyankole are grabbing land. Kandi ukasheshe ninga shuta kizre bakareba zimbe nikimukaho what's that nchanchikoreka chiwo nchanchikoreka chinko muntu manyo muntu kangugambira no byakubata kwisire kugira ngo akwate jambi yange na akuteme ajje ngatakutemye naye nakujja kwetaka kitegezo already abakuse because toina ogenda kuli membere yokulya mwetemulowoza nti omuntu okufa oba omuntu nga kedde nafa kwe kuno kero oli nakutemako obulawo nedda naye omuntu akujje kwettaka tofunye wakulima mmere ngeno oyina abaana abokulabirira
definitely you will die of hunger, stress. You may end up, no basa kwendera ofili. These are the things we are condemning you people. Yensonga lwaki ononsonyiwa. Yensonga lwaki bakugamba nti Uganda zezimu ku nsi ezisingamu obuto. Abantu tebakula. Bantu balina ebibatta bingi. Genda maaso. Thank you. Yes. Echo ndowooza kwegamba ebintu bingi. Bitu, I have a question to you Westerners. Abukulugayo mukagamba, now I'm going back to the question. Bana following omwana oyo. I think it's supplement. Nyenda ku supplementing on operator. You Westerners abokujangu President Bob Wine takubasa kutuvuga. Tetusobola kukkiriza. For your own information, mwenna nali mu class nencha agenda graduating awoza kimusinga kigwa banange ekyandumbe ndumbe Obuganda. Mwagala life okugitandikira Obuganda. Ewamwe babagobayo wabawunyira. Wawunya. Uwona obaleta agambe nti amahoteli amalungi bwe babawoza nti ba Western bazze ne bagazimba mu Kampala. Bwe badda mu Western ne bagazimbayo gute gagendayo. Bwe bakwata amasomero amalungi ge bazimbyeko eno omwe ba MP mwe beerimbise buli MP yagala okujja kasaatandikako akasomero eri nga abazadde nga fena tandika okulaba uyaleese enkulaakulana naye nga essomero eryo walitadde gwomunako oyinza n'obutafuna sente zigenda kusasulira mu ssomero lya private eri era ogenda okukakana ng'ogenza eri mu gavumenti wogenda okusasula $1.5 naye nga nazo tozirina. Kati imwe Western abokuddayo mukagamba owanyu hanuka kumanya nimulangu bobo nimwe mukulugo wanyu mukamulumbo wawo aliyo mu Buganda Obuganda buli mu Uganda imwe abwati mutakusetolingo wanyu. Me, I'm not part of those people because I know what I want. Me, I prefer peace and harmony. I want peace and harmony because tewali chetunya chine chitukufuna mu byebintu byokujangu nchakalo itatema omuntu aweja noenda futeekawo noenda kulabya ebyawe. All of that is nothing. Konko mustwatu inobusinje omuntu kimkoko kashanga Omuganda mutayi wawe nobuyaga oli Muganda gy'umunyakolo wasuze otete nasuze bulungi wabata tayina kyalina nakugamba nobeera kwanda kumukwatidde ku wende sasa lingosobodde. That is the peace we want. Naye tubadde mu bino ebyoko Museveni byatutaddemu ono musoga mulogo ne tutya naye kati fete nze sikyatya nze sikyebyo oli simanyi omukiga naye bwate bwali omulyankole oyo talina kwogera. What's that? Muleba ngoja yina ibikutwara misho bana sweet melody mu following oba te mu following ze jammo wawakiri account gye mwa following genda wa mama. I end up saying you people it's high time mulugomye ebyokujangu nchagulanyi. We are not focusing on the tribe, we are focusing on someone who will lead our nation, not a person who will rule. We are tired of ruling. We want a leader. A person who has been singing for all this long and abruchumwachi yimbako tewali chichukawo. It's high time leke ebintu ajje abiteke mu nkola. Naye bw'aba bumulamye we shall find other means. Yes. To push him away. Yes. Chebagamba people power. People power in people power. We will combine effort. We will combine our effort. We want to push him. But for now, let us agree. Today, the Navadeko Kuchi, ku Facebook, Nenda Bob Wine, said you banange ngachali mubanda. Nenga is in front of parents inga Adam Kogeranga Banabakazi Mubanabe. Abamuta Bagala Genda Mudwaliro. Okunyedagala tebagala kukola kino ngola from day one nowhere ali mubanda nga inetegeera name hold esawa zinatugamba mbi yasomera Kampala parents jatalina ngola bamanyi okubuulirira oli kyabe yayimba olimba n'agamba mbu okoze nnyo okunkyayisa Bob Wine naye tewali bwakugamba nti namusanga ndeebali musaba weewala obulenzi weewala abasajja nga tonaba kutuuka
What any other information do you want? Unless Matugo gamers like Lingatowulira, what Tomanicho Yagala. Even such people are there. They exist. So Fetugamba, Muvema Yendowoza, Twagala omuntu, tetutunulidde somanyi ki. Ani besije twamuweereza ebiseera bye twamuweereza. Right now we are less concerned. Tetwagala na kumanya. Me, I'm part of those people. Sayagala kumanya. I'm focusing on now. No homuntaro. No hanyugwira misho. For your own information, I was part of this person in Ganduku Gamba. Nanyenganda ngamba amanja gatakubasa kuvuga Uganda. My dear, ebintu birala muko. Wena jeno nenda benda kuje bayitamu olumucheyo mukola wamu nga Abafilipino ofuna emitwalo 9 mu Filipino afuna kamunsanvu. It is because of poor governance kurgeli Uganda which sumuka wenyini chiva waka abana ngeje bamukufa bananga abana abanyankole mufudde kurulu bananga abana abanyankole mufiiridde kucheyo yalabi no tunulira ngogamba mbufe wafe tuli bulungi oli kucheyo munyankole nze batikidde emirambo ensangi zino kati genda n'omusango olaliawo Museveni oye gasi ya bulolo. Are you stupid? Are you dumb? Omanyi kyoyagala? So ngamba you people muvemu amaalo ekisembayo nalabye abantu b'ebunyolo ntuhoni tuleba abaganda basutukire baliho balwanirira kabaka waabo banange Banyolo people from Western, what's not going on? Tutuuse tukiregala stage ya omugage government yokugira ngu n'omuntu omurwire yakwatirwa omunju kabaka nkogo wena mulamba balina okusooka bajje n'enyonyi erimu polisi erimu amagye basooke bateekaawo guns okusooka balyoke bafulumye omuntu omulwadde awo twatuuka wadde do you know what they fear? Do you know why they bring those guns there? Ningo omuntu mulwadde mu butuufu ng'oza okusiikibwa linga omuntu omulwadde nosooka najja n'embundu noteekawo abantu notamanya lwaki. Can't you ask yourself why? Use your common sense. Ask yourself why. Omuntu ow'obuvunaanyizibwa ngwagwe n'atuuke nga bagamba abadde mu house arrest. Mwe temufaayo ne mubuuza why is our king not being seen in public? Tetukyamulaba, temusobola kuteeka that pressure mubuuze why. At long last muliho muleba baliho bamushohoza Almighty. We are not sure whether he is still alive or whether he is not. Second, ekirala kati twalabye nga Museveni ali mu kugezaako ngu adaabiriza obwakabaka bwa Ankole. Nze ngamba abanyankole abali wano Museveni akalira akawulira. Ate by the way tugambe like ngomu kukigamba sometimes ndowooza ndi disturbed sikyasobola kwogera n'olunyankole for like 5 minutes nga sadde mu kigambo kya Luganda naye singa mba nsobola bw'oba osobola ng'osobola okukola akavidiyo ng'ovumirira ebintu bya Museveni mu lunyankole ebintu bino babiwulira. Why now? Lwaki yavuddeyo essaawa zino ng'awulira ka pressure gamba n'abanyankole tebandi bulungi. Why now? Bavuddeyo. How many years have passed? But because of the pressure on social media that is being put on him, ntakimukuleba alikoona aligenda akolebi kandi n'okubikola tumwine kugira ngo alikoona abikole kugira ngu ashemerirwe. No, there is that Elio eyaliho natisikamu kiine kyaliho natisikamu yitwenka abantu. So for us tukumanya even though he completes that simanyi obwakabaka ani gwagenda okuteekamu mwe mumumanyi. Nze nzuno ngenda mu 30s by the way. Naye siwuli simumanyi like seriously. But I don't know gwali mu comment section omanyi gwagenda okuteekamu gwokkiriza nti this was ajja situla bwayagadde yenna aleete. All this is now not necessary. Asooka tuviire ebintu tujja byetereereza era ffe tuliwo tujja bitereeza tuliko kulwa essaawa zino actually focusing ku bano bakinga abaliwo.
tubalwanirire because if you can't stand to fight for a king of Uganda, stand to you know, or fighting Romuntu okumanya he is a prominent Ugandan arukumanyikika. This person, the king of Uganda, is resistible soka. He's a prominent person nti ensi yonna ekimanyi obwakabaka bwa Buganda webuli bukyaliwo obwaffe ndowooza abantu tebakyabumanyi nakubumanyi mushitegeera. So me I went like my conclusion is you people together we can, let's raise our voices, let's, you know, join hands together in this. We shall be there one time, one day. We never know, but we believe. Sweet Melanie, nina kabakapu kange kalika abantu abawerako information eyo yali tambuddewo batufuddeeyo sobola okukakuwa alindako ssebo njogera lindako soka weteeke ne mu mute okitegedde bw'onooba okigula tewaliwo buzibu ojja katwala addako aliwa kavuma nkulamusizza jamusidi wolofu genda mu maaso. Respect brother. Jebale muganda wange. Kale nawe jebale. Kedobozo olisitulamu watu in Ashim we muting baba. Wina bosanzeeko era bosanzeeko baleke bateese nawe olulo nja kuyita. Okay. Wolofu genda maaso. Ya muganda wange okutesa kwange kwabadde kwa bigambo bibiri n'ejjute yange etuuse. Ekyandise wano leero. Webaza Sweet Melody bakubanga yansooseeyo kuba nyina wembaddeko naye ku live ya Tinka naye ebigambo ebibadde kuli muganda wange. Akaakaano okamanyi. Kayina reasoning. Kayina reasoning mwana. Bamuyita Tinka ine ebigambo engeri gyabisimbamu nga newoba musibo otya ng'owulira olulimi lwe. Tinka nnono yatera n'okujja wano bambi. Bamuyita Tinka mwedandi naye ssaawa nnamba. So abantu kyembagamba nti tuli wakikubiriza oba ojjukire bakako wali. Kitegeeza abantu message bagiwulira. Wabagamba buli omu ayogere mu lulimi lwe tujja kuwulira tujja tuwuliriza. Era abadde ayogera mu Lunyankole naye eno wabaddeyo 100 watuuse waliyo 2 kati kitegeeza babadde bawulira byayogera. Kitegeeza information gifulumye bweba y'amakulu ejja kutambula era ejja wulirwa. Kati waliwo n'omuwala omulala ayina erinnya lye yajja kuba erinnya lye limbuzaabuza naye alina erinnya lye yajja ayogera nti kaluviru byennyanja nensanyuka neŋŋamba wallahi message etamu omulugwala oyo omulugwala omumanyi asabula okisegeera omumanyi nze mbayita balugwala simanyi oba waawa naye asabula omulugwala nsesa. Message etambula buli omu yogera mu lulimi lwo buli omu bwetunulira ebigambo Sweet Melody byayogera olabe oti nno ye n'empuuga ani mugezi mazima ono omwana tasobola mpuuga tasobola yimiriramu oyo mwana mpuuga tasobola yimiriramu oyo mwana wallahi nkubuuli tasobola ne bw'aba ali ku kituufu nga bonna balizoningira ku sayidi ntuufu mpuuga tasobola lizoninga n'oyo mwana ebigambo asinga ne mayiga ebwekiri ne mayiga talizoninga naye mu Luganda bagamba nti ensolo ku kizigo kweri mwe temusanyuka nga pulezidenti alina ebigambo leero byayogedde n'ogamba wallahi gye tugenda tulaba. Nze kati kankubulire teri kinsanyusa nga kulaba bannayuganda nga basituka kati lengera emigi gye gisituka baana bato kintu ekyo kinsanyusa. Luno olutalo lweyongera kukulaga nti Museveni taluyinaako control. Ajja lowooza nti ajja kutta bagundi omulala ajje yalowooza bw'anatta Yasini Kawuma ate simanyi senteza baliita Nabukenya baani kumbe bakiseka bajja si bwe kiri.
Nagula simanyi bashibaga simanyi bani abalala ne bajja ba mosquito we bali bakavuma babo we bali osegera eno revolution itajiinako control nze newunya n'omuntu agamba naweddemu amaanyi ekikulu bimalamu amaanyi kati ani mutuufu banna Uganda mu luno olutalo be batuufu kino kitegeere tewaliwo era bwe obononya obutuufu bwa struggle eno tobunonyeza mu Kiseka tobunonyeza mwani banna Uganda bo botunuulira baagala enkyukakyuka oba nedda bwe baba bajagala Kiseka nothing nkubuulira banna Uganda bwe baba baagala enkyukakyuka omuntu sekinoomu abeera nothing kubanga Kiseka is a target essuubi lyammwe muliteeke wali mu banna Uganda era Kyagulanyi wakutunuza beera munna Uganda beera people power osegera neka kwecho chenyini kwemaliriza nakyo nga kugamba ntiteba akumala mu maanyi okitiibwa gavana wa Bank of Uganda yasembayo Kigundu Sulaimani bwe yali tannafa mu bigambo bye yasembayo kubanze ssebo nze yaweereze ekkooka eryamutuulako bwe yali ayogera mu bigambo bye nga tannafa oluludi gwe yasembayo okulabika e Butambala yagamba ensi erwana ennyo naye olunaku lw'erijjako Museveni ensi eno eritereera n'esinga ne London naye nga tennejjako omusajja Museveni yajja kusaanyaawo nsi olowooza yabyogera tabimanyi yali gavana wa banka yamanya ekyali kigenda mu maaso omusajja asuula nsi kugimalawo agiri agende ani musanyufu musoga ye musanyufu munyankole muganda mukiga ye musanyufu ng'ensi eggwawo so baganda bange twegadde okitegeera ebyamawanga tewakyali ebyamadiini tewakyali tuli omuntu omu tuli banna Uganda kale kyakabi ttaano kyakabi ani awo ensonga eriwo eri bweti tewaliwo kintu kinzizaamu maanyi nga kulaba nga banna Uganda bameruka abatusinga abayivu omwana anyizaawo akagamba awo nga sikategeera nakategeera nempuunawo maye nze mpaga buwazi okitegeera omwana mugezi omwana alina reasoning ani Martin talina network nsereko mwami Kiseka wanjisebo wasibyo kya taata asibe bulungi osibyo tano omuntu kyenakkiriza abasajja bateredde mulayivu olaba bakozesa ekyokulwanyisa kyokozesa ng'omanyanga ekyokulwanyisa kyekisinga amaanyi kuba omusajja agambye nze nyina ennyonyi nyina ettanka nyina biki naye gwe nojjayo kamera kitegeeza gwayina amaanyi ettaka lye tezirina makulu ennyonyi ze tezirina makulu tuwa amaanyi tulina okubeerera ddala nga kamera eno tugikozesa n'amaanyi nnyonyi kuba kyekyokulwanyisa ekisinga ebyokulwanyisa ebisinga era bwe tubeera nga tuli mu struggle kamera yaffe tuginyweze nnyo information tukitambulize ddala kubanga olaba nabo bajja ne bajja ewaffe bagambanga nti tulekako data wa 5 ne tubuguma emimwa kati nabo emimwa gyabwe giba gisobola okugumira ku data w'e5 mukama wange kino kyetuliko kyekituufu era mwongera kukanyuga message eri bantu abatana bakitegeera ate twongedde omulembe gwongedde okuba ogwadde okikoomu abantu kati information bagifuna tokyalina muntu gwosiriwaza n'omuntu ali eyo mu kyalo wawa era ajja kubeera kufunyamunagete agambye ekyojo oba nze oba mwami Kiseka oba omulala yina oba opareta yonna message yasindika ebintu bino biriwo ebityo kuba abantu bangi nnyo bambi baati tebamanyi oba okitegeera bantu bangi babadde tebamanyi era okusomesa kwa maanyi nnyo mwami Kiseka nze kuwulira zinatandika okulaba vidiyo kulya deep politics neŋŋamba kanteekeyo omwoyo
zenyina mukama wange gwe nali nkola naye nangamba mukwate muntu mukwate ebiso omusajja yakola bwati mugambe ebintu byera bya kiseera buseera ekintu bakiwa obudde toyinza kuba mukategu ka musajja nga buli kadde ategeka entalo nga mwabazigwamu naleeta abantu naye nemubuuza abantu abakola bino abatatuuka gye balaga kiki kumbe baita deep politics mujja mwati omuntu ogera muwa information ebyo ne kundi yabikoze ekintu ekyo nkikuwuliddeko nnyo nnyo ng'okisomesa n'ogamba tetwagala butalotalo olutalo lw'amawanga mufe abaganda mufe abaki kati ng'olikukira nti abasajja beeno mwaluwa ayini abasajja beeno mubusinga buleesibwa mu basinga ekasese baagwa mu tulapu y'omusajja oba okitegeera kati kitegeeza ekintu kyonna kye tutwalya Museveni kirina kuba direct ng'ate kiyimirirwako kimuyiwa nze ekintu ekyo wanzibula nnyo amaaso nali kyalina endukoze egamba mufe abaganda twerwanirire abaganda twerwanirire anti ye akozesa lisosezi za Uganda yonna okulwanyisa gwe agamba ffe abaganda twerwanirire kitegeeza agenda kukozesa abasoga abacyoli abalanga abateeso baani bajje bakulwanyise kubanga ye ayinako ki akirinako control kati tetulina kulwana olutalo lwatalinaako control lwe lwa Uganda ng'esituse talina bw'asobola kuwaayiriza kubanga yawaayiriza ab'ekasese n'agamba mbu bano ab'ekasese baali balwana byabwe byamawanga oba owulira naye bwe tusitukanga ab'eggwanga ng'eggwanga aba talina nangeri yonna yonna yakwewozaako wadde n'emu ng'omaliriza baaba mwami Kiseka nze kamalirize nga nkwebaza amiina omukisa mulonziyawo ku peegi yo eyijjudde ey'amaanyi n'omuntu nga gwe ayogera ebintu ebizibwako omuntu yasobola okutegeera yadde bitwala ebbanga naye nze nkusaba mukama wange tossa mukono tossa mwoyo olina omuntu gwe wantuuliza sijja mwogera wano ku social media nga baali bamugamba agambye naye mukama wange naye nze nkusaba totuvanga topawa nkimanya ebikemo bikutukako bingi naye mwami Kiseka ekintu kyolwanira bintu kituufu taata kankubulireko nsereko eno situlago ne Kiseka ne bwagivaamu ate ekyo kitegeere era tobeeranga awo n'onafuwa mbu waliwo agenze buli lukya waliwo emitwalo gy'abannayuganda egyegatta ku nsonga eno kubanga bannayuganda bakyawa Museveni naye twogera abo abeegatta ku mugendo ogumujjako buli lukya waliwo emitwalo egyegattako buli lukya ate wano tuli mu bifo by'abalala waliwo abaana bangi nnyo abalina reasoning nga ffe tubabisse kino nkikubuulira waliyo abaana abali eyo ng'okuvaawo kwange wabaawo 10 erimeruka nze nkubuulira bino bya ddala eno situlago Museveni tagirinaako kontrol ne bwatwala ggwe ne bwatwala nze ne bwatwala ani luno olutalo taluwona abantu ako akantu senga mukafuna nti luno olutalo lw'abannayuganda lwa ggwanga Uganda eggwanga Museveni tasobola kuliwa biriruma tasobola kuwa bannayuganda bibaluma kitegeeza bajja sigala bakola ki balwana okulaba nga akola ki essuubi toliteeka mu muntu yenna obuzibu obugenda otutuuka mu bannankyukakyuka wano kwe kugamba mbu tuyina gundi bw'avaawo kiba kiwedde neva nkubuulira abaana abagezi bangi kati akaana kabadde kalizoninga wano nenga osigera kyuka kawala kato oba onfuna kati ate waliyo n'obuli eyo bungi lwakuba Museveni agezaako busipotinga okubukola kyo okububuzaabuza bulimbalimba naye reality tasobola bulimba bumalayo alimba kano kali kajja nti olutalo Museveni taluyinaako control
Museveni yali atuprogramminga twesiga abakulembeze musimanyi twesige ba MP twesige ba kansala era nga MP ajja n'akugamba mumpe ngende ennwane naye nga ddala kituufu mu parliament waliyo ky'osobola okukolerayo nga kiyamba Museveni nga